abaali baagala okumugoba yadde nga yasimatuka, ababaka abaali baagala okumugyamu obwesigi nti naye aleeta, waliwo muvu mpolampola naye nti aleeta ababaka. Kakusimbeko omuntu owulire lwaki waliwo mugamba afulume palamenti. Kakati nti abamu bannakibiina kya NUP in fact nti bebasinga, era nti already erubaga ey'amaserengeta kampu ya Honorable Mpuuga bamazidde okwa identifyinga, bagamba nti Lubaga South tujja kuleeta Aloysius, awali Aloysius Mukasa munnakibiina kya tugenda kuleetawo Eugenia Nassolo. Bagamba nti kebaleete omukyalo oyo ayitibwa era bamuwagire okusinzira ku bye tulina. Mukyala Eugenia Nassolo 2021 teyafuna pate ticket y'ekibiina ekya NUP newankubadde era yambadde akakofiira. Kakati nti baagala okumuteekako weight, ajja atwala ekitundu ekya Lubaga South ekirimu Aloysius Mukasa Taunton Gold, nti ababibala okusinzira kuona ababibala bali mu ttiimu ya Mathias Mpuuga, nti ne constituencies endala omukulu akirowoozaako ne bw'anaaba talina kibiina kwe yeekutte okuleetayo abantu okuzoganya Nuupu, si byakubalekera mirembe ng'ate naye tebaagimulekera. Kakati nti Lubaga kibalibwa nti ono omukyala Eugenia Nassolo batandise okumukubira ekikopo, ate nga beeyambisa ne rediyo emu mu bitundu eby'Emmengo okukuba ekikopo, ate nti ne ku lutikko Lubaga ono omukyala takonkona w'amaanyi nnyo. Abakulu bandibadde bakola ki? Tebaagala. Ebintu nga bigenda maaso nokulabika nti bitambula. Mwaka 2026 ebyo we biri, otegedde nti oluvannyuma lwa Honorable Mpuuga okuva n'ategeeza nti obwa President si kyeyandiyetaaza akaseera kano clandestinely, ensonga tutegeezezza naye tugamba nti yadde nga mubiwulira bwe mutyo, naye ekiriwo kiri nti bateekateeka nabo okuleeta ababaka b'eŋŋange, abaka abakkerereza mu Kyagulanyi ne Leader of Opposition aliko Yoweri Ssennyonyi. The inside story. Okulonda kwe tugendamu kwa muliro, we either make it or break it. The inside story. President Museveni atufuze emyaka 4 mugamba aveeko, kakati bwe mugamba nti vaako n'avaako. I am not a political activist, I'm a leader. The inside story. Nze emyaka 8 ndi kumpi kugenda mu ggulu. The inside story. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. The inside story. Materaka ruru kandi bakiba. Does not mean nti temudamu kulonda. N'ekitegeeza mulina okukola more than voting. The inside story. I am the president of Uganda. If you want to check my power, you try it. But you challenge my authority now and you see what happens. The inside story. Kati tugenda mu ggwanga ku ggwanga gye tugenda okuyitirako ewa Vladimir Putin tulabe ebiriyo, naye nga nkujukiza Kashback Empire bagamba nti bakugu mu kupunta ettaka n'okufunira ebyapa, ettaka ne bwe yansikirano ekyapa kyabula bakufunira ekipya basala ploti ez'enjalo ku ttaka lino ne zifulumiramu n'okuzifulumya ku byapa bakufunira letters of administration, banunula ettaka eryakubbibwako ate bakufunira ne bannamateeka ku ttaka lyo eririko enkayana n'okusengula abeesinza ku ttaka eryo. Alina ekintu kye kiri origino nawe kyotunda kibaleetere, ate nga bagamba nti balina n'ebikozeseddwako ebikozesebwa ewaka ebikozeeko okuva mu mawanga aga Bulaaya babikuleetedde. Bagamba nti genda ku Kashback Empire, Kashback Building, Salama Road, Chamula Stage opposite St. Paul. Aba Kashback Empire ogenda okubasanga. Essimu yawe eri 075 73 5664 oba 075 003 75. Nenkujjukiza aba Heartphones bagamba nti essimu ez'omulembe bazirese ku mwene gy'ebyobusuubuzi
nawe agule simu ku miwendo mukamu nawe emiwendo gisigala gyegimu. Smart 10 weri, Smart 11, Smart 13, Smart 14, Smart 15 ne Smart 3 zonna ku nsimbi ensamusamu. Ayina essimu enkadde bagamba nti osobola okugitwala n'oyongera akasente ne bakuwamu empya ate nga bakuleetedde ne TV. Smart TV ez'enjawulo Smart bayina inch 17 emitwalo 2, inch 19 25, inch 21 emitwalo 27, inch 24 emitwalo 3 ne TV endala ate nga bakola ne delivery. Genda ku Liam Street kisa kya Malija ground floor edduuka G13 kizimbe ekyo kiri opposite ne Gazaland. Obafuna ku noti 7 noti 5 18 7 226 noti 7 noti 5 18 7 226 oba 077 6 banafa bujja kubawo bafuna bulungi nyonyini ddala. Songa Barayani Habo Center bagamba nti nabo we bali okujjanjaba nga bulijjo. Barayani Habo Center bakutegeeza nti gw'omwani enafuwa mu maanyi ag'obutonde bwogera mu ssaawa okuwa mangu ate okudda kibeera kizibu wagaza prostate gland officer kumukumu olina obuuka mu kawago otuusa okukendera amaanyi ag'obutonde. Bagamba nti ecupa ey'amafuba weeri egenda okutereeza bakuleetedde mafuba extra. Mafuba extra ekoleddwa Barayani Habo Center ogifuna ku mitwalo 3 zokka. Mafuba wagamba nti omwami gigezeeko egenda kuzza engulu mafuba extra ku mitwalo 3 ali mu kampani emiriraano okuba essimu eddagana erikutuukako mu ddakiika ntono Masaka ku kalina ya Chali wogenda okubasanga mu nnyenda awo. Bw'oba weetaaze mafuba extra noti 7 noti 8 8 83 181 funa mafuba extra okuva mu Barayani Habo Center. Eddagala bajjadde kuleetera wonna wooli. Essimu yaabwe eri 0708 88 31 81 nga weefunira mafuba extra eddagala erigenda okukolera ku nsonga ez'ekisenge. Akaseera kano ne tugenda wano Gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga tukusagulira amawulire agookya era masu okwetooloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia, okuva e Washington DC paka e Beijing mu China, okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan. Kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. Salongo Wololo ekawalaawo mu mbaawo webale kuba nti otaddeko abantu bateddeko omuzindaalo bawulira Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo bamakanika mwenna abali ebwayise abali mu mbaawo mwenna babuzaako saidi z'ekawala ne ebwayise mwebale nnyo okutuuliriza. Kakati tugenze mu ggwanga ku ggwanga nga tuwunzika ya leero katulabe ekitambula wano na wali n'ebitambula kusinga badde bikyatambulira nnyo kukutibwa okwaba Saba Hezbollah. Kati okusooka kambategeeze nti munda mu ggwanga erya Iran katengo. Aba Iran okusooka muli gategeeza nti bakyabigattagattamu bagatta bwe baawula bwe bakubisa balabe ki ekigenda okuddako omusajja abamalawo. Omusajja abamalawo lwa buwoomi Omwisirayiri abamalawo ate alabika ali so determined okola buli kimu nga tatidde. Kati Netanyahu bwe yagenze mu UN General Assembly omanya badde yakayingira bwati abantu ne bafuluma abakulembeze b'amawanga ne badelegates okuva mu mawanga ag'enjawulo ba diplomat ne bafuluma mwasigaddemu bato ne bamulekera omuzindaalo yeyogeza yekka Netanyahu naye era tekyamuganye yayogere n'agamba oba mutwagala oba temutwagala tugenda kuba mu Hezbollah tujja kuba mu Hamas paka last ffe buli gutulaba nti threat eri Israel tugenda mukuba tuli determined. Netanyahu bafulumye ne bamulekamu abasinga nga bafulumye yasigadde ayogera. Kati Abaisirairi bali determined nnyo. Kakati tutegedde nti Omwirani abibala abalamu agamba nti nkoze ntya sajja tumwengange asehaniye yamutira waffe mukwano gwaffe bwayita Nasrallah atiddwa abadde atuyambako okutuukiriza ebiruubiriro byaffe Israel nga tusobola omukuba indirect. Kakati kitegeeza nti abadde atuyamba atiddwa tulina mwenganga direct ne bakyabigattagattamu bagambye nti bajja kuwolera eggwanga essaawa yonna omusaayi gwa Nasrallah bajja guwolera Abairani nti babigattagattamu tebamanyi kiddako naye Omwisirayiri abalaga nti ali determined nnyo ku kiddako kyonna. Era Netanyahu yabagambye nti tewali kifo kyonna kiri mu Iran kyatasobola kukuba buli wamu asobola okukubawo. Kati amawulire gategeezezza Abairani
omukulembeze waabwe w'okuntiko Ayatollah Ali Khamenei nti balina enfo we bamutadde Nasrallah bategezeza nti balina ekifo ekiri secret bamutadde in a secure location ogezaako okulaba nga bamutaasa singa ebizibu bijja. Bagamba nti bamaze okumujja wabadde asinga okuwangaalira kati bamutadde mu a secure location within Iran nga batya ebiyinza okuddako. Isirayiri atemula buli gwasanze oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Qasem Sulaiman, Ismail Haniyeh, Said Nasrallah, ba Muhammad Daif bonna battiddwa. America Isirayiri kakati nti bakitegedde nti ayinza okuba top target akaseera kana ayinza kuba supreme leader. Kati nti bamutadde in a secure location etayogeddwa balabe ayinza kubeera watya nga tiwali buzibu bwonna bumutuuseeko. Nasrallah Ayatollah Ali Khamenei kati nti Abairani bakyali ku meeza, jukira ne ku meeza twabaleka juzi ku meeza ku nsonga za Haniyeh bagamba nti bajja kukolera eggwanga, twabaleka bakyali ku meeza bakyabigattagattamu, babadde bali awo omulala yattiddwa tetumanyi bagenda kulya kitinga bata ne bagamba nti bakyakirowoozaako balabe ekyokola balumba Isirayiri direct oba nedda tujja kubikubuulira. Kakati nga tumaliriza agaleero amalala of course ojja gafuna wali ku ssawa 9 Kale Sulaiman ajja kubajja n'ebisigadde naye kankutegeze wali mu ddwaniro e Russia Vladimir Putin ate taleese ebibe. Putin aleese ebibe mbeera yakulabika nti badde nyina omuntu omugwenjogera naye wonna ngamba nti naye singa Putin abeera nga abasajja Abayisirayiri adda mu kwogera nadda mu kukola bubadi takuba naye omusajja Omuyisirayiri nti yewa action. Omuntu omu akiŋŋambira nti naye yeveemu agenda abasajja bakuba abookye okutta Zelensky amutte nga kino nga kinenemuko. Naye kaakati atuliriza abasajja Abarasha balina move endala gye baleese emisege emisege gyennyini to detect Ukraine's kamikaze drones on the front line. Mu Russia aleese ebibe ayagala nti bemuyambeko okudetectinga drone. Omanyi it is a drone warfare now. Aba-Ukraine beyambisa nnyo drones ku front line, zibadde zimuyisa bubi, zijja ne zookya amaterekera g'amafuta, zijja ne zikuba ennyonyi ze. Kati nti aleese ebibe ebibe ulidde kituufu aleese ebibe ayagala bisavinge alongside Russia's troops to detect the sound of approaching drones. Kigamba okuba nti ebibe bye baleese ku mulundi guno bitendeke ekimala. Atidde akoze eki? Is it a panic button? Mumuloza tanyize panic button ono tatidde nti ebibe bino bitendeke bulungi, bisobola bulungi okumanya nti kakati mulya sound ejja eyo si mmotoka, eyo si bajaji, eyo drone. Kati abaserikale nga balina okukola either mwetegule oba mwetegeke okugibalula nti ebibe bino bigenda temyanga ku baserikale ba Putin. Agenze mu bibe musajja mu agenze mu bibe bagambye nti bitendeke ate bibiri byombi bikazi bibe bikazi. Ekitundu ekiyitibwa Kakasya e Siberia gye babijja ne babitendeka nebyo biringa bakomando bibiri biwulira drone nga zijja mu bbanga ne birabula bapiganaje ba Putin nti waaye okyali awo drone ejja. Kati kasita biwulira sound nti bisobola bitendeke bulungi, bisobola okugamba nti waliwo fire ejja. Gyowulidde si bajaji si taxi gira wetegule. Kati nti bamaze okubideployinga bajja kubeera nabyo ku front line ezimu basajja bayitibwa Abarasha mu ebyo ebirala bitongera okulabika nti twetegereza.
yenza omukugulu Kongo Nuhu eyaleero bwetyo bwegenze nga bulijjo tutambula bannaffe abayitibwa aba MTN era nga ku ssaawa zigenda kubeera 9 Kalole Suleiman ajja kuba ajja kwongera ebirala ebinaba byongedde okuva side eri eze Lebanon Beirut n'ensi yonna okutwaliza wamu ssaawa 9 paka ssaawa zinabeera 11 nja kudda olunaku olw'enkya insha Allah. Mbagambye nti mizaani wiiki eno girindirire egenda kukolera Kawempe y'Amaserengeta. Mizaani Kawempe y'Amaserengeta olowooza mubaka ki ow'ekawempe addako. Mbagaliza akaseera akalungi n'okusigala nga muliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inside story. The inside story. Ebadde kutusibwako MTN Voice Bundles nga zikuba ku mikutu gyonna ate ku bbeeyi ddondolo. Nyiga star M00 star #BDM oba okozese My MTN app olondeko daily bundles kubanga bwe twogera ffenna tetuyimirizika. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. The Uganda Muslim Supreme Council is excited to announce the inauguration of Uganda Muslim Women's Council under the theme of socio-economic transformation, and we expect His Excellency, the President of Uganda, President Yoweri Kaguta Museveni, and he will host Her Excellency, President of the Republic of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, through the Uganda Muslim